bweza nnyo bweza ddala agulumizibwe ennyo liiso ddene eddunda Namugereka kiwa mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu. Kakati ensozi ez'enjawulo olwaleero twagala twogere ku kitundutundu ekikola olusozi Kyeberese. Ekyeberese waliwo kabona atudde Ekyeberese, kasolo mbago katibba wamala ago nno ndowooza amatwale yagatuddemu, naye olusozi Kyeberese abantu bayinza okuba nga tebalumanyi bulungi, naye nga ffe bwe tutambuza emyaliiro ensozi ez'enjawulo, bw'otambuza emyaliiro n'osuumuka ogw'obuzaale ate n'otambuza omwaliiro ogw'olubereberye olw'obutonzi, n'otabaala ensozi omwenda ezandawula ez'abalangira kubanga abalangira batambulira mu mwenda, n'otabaala ensozi z'ebika eby'enjawulo, awo nno osobolera ddala bulungi okufuna okumanya n'okutegeera ku nsozi ez'enjawulo. Amakulu g'ensozi kwasinziirangako mpuliziganya okuva ku lusozi luno okudda ku lulala. Ensonga lwaki olwaleero ennono esooba, okumanya n'okutegeera kusooba olw'ensonga nti abatudde mu nsozi tebaggulira bannaabwe abatudde ku nsozi endala. Nti omuzzukulu bw'agenda ku lusozi luno oli agamba bw'ojja wano kiwedde, so nga aba yeetaaga okutabaalako ku lusozi olulala n'asobola okusakirira amaanyi ga bajjajjaabe agaasaasaana okusobola okugafuna. Era abazzukulu abasinga oba bassenkulu abasinga bamanyidde ddala nti okugenda ku butaka bwe otugambe yeddira nkima nti kye kimala, naye bwe tuba tukuŋŋaanya emyaliiro gy'obutonzi egy'olubereberye kitukakatako okutabaala ensozi ez'emisambwa zonna nga kw'otadde ez'ebika eby'enjawulo, nti ekika ne bwe kiba kizze mu mbuga yo nti osobola okumanya obulombolombo bwakyo. Kale nno naye abasinga obungi ekyo tebayinza kukitegeera, oli bw'atuuka ku butaka bwe gy'asibuka aba amanyi biwedde. Kale nno Ssenkulu ajjudde aba alina okuba nga ensozi aziyina ate nga alina n'ensozi ez'ebika eby'enjawulo ng'oggyeko ekika kye kyokka w'ava. Akati twagala okwogera ku lusozi Kyeberese. Olusozi Kyeberese luliko ettwale lya Kabakabulamu, naye si lwe lusozi olw'enkomeredde mu Bwakabakabulamu, kubanga Kabakabulamu ayina obukkiro bwe gy'atuula, obukkiro obw'enjawulo. Ku nsozi ezimu eziyina amaanyi ku nsonga ya Kabakabulamu tulabamu olusozi Ttanda, ne tujja tulaba olusozi olw'ekikonokono eky'Ewalusi. Walusi nno kiggwaayo nti Walusinsi olw'ensonga nti kigatta ebitundutundu bibiri, ekisajja n'ekikazi, obwa Ssaalongo n'obwa Nnaalongo. Kakati ensonga lwaki kiyitibwa Walusinsi, ensi Walusinsi. Akati ne tujja tuba n'ensozi ezikola obwagenti. Ensozi ezikola obwagenti ezo mpitirivu, nti ojja kutuuka ku lusozi gundi nga kuliko ennyanga ya Walumbe nga yalabikirako oba yanywerawo otuzzi oba yawummulirawo, oba yasinziirako okukuba eriiso lye mu nsi okutunuulira abazzukulu abali mu nsi, awo n'ateekawo ettwale. Akati ku nsozi ezo twagala kwogera ku lusozi Kyeberese. Olusozi Kyeberese
eryo nno erinnya lya musambwa. Omusambwa gwe gwayitibwanga Kyeberese, ate nno si kuyitibwanga, era amaanyi ago gaba weegali kubanga emisambwa gyatukweka bukwesi maanyi gaagyo nga bw'onoogamba nti kano kasozi Namirembe, naye nga omusambwa Namirembe gwaliwo era nga ne gye guli eno weeguli. Kaakati Kyeberese musambwa, Kyeberese ttwale lya lusozi, Kyeberese kuliko amaanyi ga Kabaka Bulamu, Kyeberese lusozi omuntu abeera alemereddwa oba ensonga ezisibaganyiziddwa oba tukiyite kasibi oba ng'omuntu bw'anaaba nga yeetaaga okutaggululwa. Abazzukulu baateekangako amakula, ebita by'omwenge, ate nno ne kabona kino ayinza okuba takimanyi kubanga ffe bye twogera tekitegeeza nti abaatudde ku lusozi okwo abirina. Ebintu batabaalira bitabaalire, ofuna bufunyi mukisa okufuna ebyama by'ekitundu ekyo, ne bw'obanga nga ekitundu kiriko Ssenkulu akisamirira, asobola okuba nga akoma ku kutwalako bijjulo naye nga ebyama byakwo oluusi tabimanyi. Kale nno bino bye twogera byetaaga okwetegereza n'okusengejja n'okubyebuuza ku bataka ababeera baludde ku kitundu okwo, abazze bagoberezeganya emigigi oba emirembe oba ebyasa okuviira ddala emabega mu kitundu ekyo. Kale olusozi olwo lwatwalibwangako abataka, ebita by'omwenge, baalirangako embuzi, si kusalirako misaayi wabula ti baalirangako ebijjulo okuli ennyama y'ente, embuzi, ebita by'emyenge, era lwabanga lusozi lwa maanyi. Kye tutamanyi oba kati amaanyi agaakolanga ekitundutundu ekyo gakyaliko. Olusozi Kyeberese abazzukulu baatwalangako ensonga ezibasobedde ne basobola okutaggululwa. Olusozi olwo lwasumululanga busumuluzi. Olusozi olwo Kyeberese lusozi oluliko ettwale erya Kabaka Bulamu, so si obukkiro bwa Kabaka Bulamu wabula ettwale nga bw'onoogamba nti egindi ndabikirayo. Era omuzzukulu asobolera ddala bulungi okugendako n'anoonya obukkiro bwa Kabaka Bulamu n'atuukiriza ebisaanyizo byabwo, olusozi olwo ne lumujja ku emu ne lumuzza ku bbiri. Ate mulimu asobola okugendayo ensonga ze ne zitaggwa kuba olw'ensonga nti ttwale. Ettwale si lye likola obwenkomeredde, kisinziira kubanga tugambye nti Lubaale Maliba, Lubaale Buziina, oli ayinza okugendayo nga ensonga ze za kumpimpi okuva ku jjajjaawe nannyini mugugu, n'atuukayo Kabaka n'amulabira awo n'amugamba nti nkuddiza ebibyo. Ate oli n'atuukayo ng'ensonga ze zeetaaga walusi, awo nno n'afunirawo bufunizi kkubo. N'atuukawo ng'ensonga ze zeetaaga ttanda, n'atuukirizawo emikolo gyawo n'afunirawo bufunizi kkubo. Ettwale lisumulula, ettwale lisobola okukumalira ensonga, ate mu ngeri endala ettwale lisobola obutakumalira nsonga. Kisinziira ku maliba g'oyambadde n'eyakoleddewo omukolo eggulo g'ayambadde. Olusozi olwo lwa byafaayo okuva ku bataka baakwo. Olusozi olwo oba onoomanya ebyakwo tobibuuza bajjo, obibuuza bedda abaliko
abasobola okunnyonnyola ebyako nga bw'onoogenda mu kitundu n'ogamba nti kino kyatambulanga kitya, nina kugamba nti wano tebaayambalirangawo ngatto. Akati olusozi Kyeberese luliko ennyanga oba luliko akabonero akalaga Obwakabaka. Olusozi Kyeberese, ekigambo Kyeberese kitegeeza ekintu nga bw'onoddira ebibbo 6 buli kimu n'okituuza ku kinnaakyo. Awo amaanyi we gaasinziirira okusibaganya ensonga okuva ku bunyiivu obwaliwo ng'emisambwa gibula, kubanga emisambwa mukkirize nti gyatubulako. Amaanyi g'emisambwa weegali nga bw'onoogamba nti kino ekitundu bakiyita mu Ttenga, nti awo waliwo omusambwa Ttenga. Gwalabikanga, gwasabanga ente, gwasabanga ebijjulo, abantu baagulabanga, baagusanganga, naye kati nga bwasigala linnya nti emisambwa gyatwekweka oluvannyuma lw'okukyamya ennono. Kakati awo waaliwo obusungu wakati w'abazzukulu okusobya, era nga omuzzukulu singa atwalawo ensonga eziremeredde n'atuukiriza ebisaanyizo byawo asobola okutaggululwa. Ekigambo Kyeberese ago ge makulu gaakyo, nti bw'ogendawo ne weegayirira oba n'otuukiriza ebisaanyizo nti osobola okufunirako ekkubo, osobola obutamalirako nsonga, kyokka ate omu asobola okumalirako ensonga. Atamaliddeeko nsonga asobola bulungi okuvaawo ng'aggyiddwako emiziziko egimu n'ava ku emu n'adda ku 2. Ebyo nno bye nnyonnyola biri wa Kabona Mbago Katibba Kasolo Wamala. Nti amatwalo ago, kubanga ngenda ne mpulira nti nze Kabona Mbago Katibba Wamala Ekyeberese, kale ekigambo Kyeberese si linnya lya Kabona, linnya lya kitundu. Linnya lya kitundu gy'atambuliza ensonga z'ennono, naye ekitundu ekyo oba yakituddemu, ffe tukoma kukimanya biseera byaddako, oba yakituddemu oba kirina mulala akituddemu. Kyeberese oyinza okusanga nga embuga ye si weeri oba weeri, naye bw'aba nga ettwalo eryo yalituddemu, ettwalo eryo bwe lityo bwe litambula, nti liriko ddala ddala ensonga ez'enjawulo. Era abazzukulu beetaaga okwegendereza nga bagendayo nti ekifo kyonna ekyaliwo ekitali kiteekewo buteesi, ekitali kigunjeewo naye nga kyaliwo, kiba kirina amateeka gaakyo ge kituddemu ababeera bazze okusobola okugagoberera. Ensozi ez'enjawulo ababeera batudde mu matwalo ago oluusi babeera balina ebyafaayo byakwo na butya bwe balina okuyisa abazzukulu. Kale nno ekigambo Kyeberese abazzukulu bandibadde bakitegeera bulungi nti omuntu agendayo ng'aziyidde, omuntu agendayo ng'alina akalippagano, abuliddwako w'atandikira, asobola bulungi okutaggululirawo ensonga ze. Abazzukulu mwegendereze ensozi kwe mutabaalira, olwo lusozi lwa butonzi, olwo lusozi ddala olw'obutonzi omuzzukulu kw'asobola okufunira ekitangaala n'alengera gy'alaga
n'ava ku emu n'adda ku bbiri. Muyinza okwebuuza nti ebintu bino Omulangira ono atudde Gindi annyonnyola atya ekifo e Bubembe nti amayengo g'ensi gatambulira ku mpuliziganya. Amayengo g'ensi tugatambuza naye tegeetaaga kutusomesa. Amayengo g'ensi geesomesa gokka. Y'ensonga lwaki olaba nti buli lusozi ennaku zino olusangako akanaala. Akanaala katambuza mayengo agatambulira mu bwengula okuva mu mpuliziganya ez'Abazungu oba bannassaayansi mwe basinziira okukola empuliziganya ezibungeeta mu nsi. Emyaliro gyonna egikolebwa Abazungu gikoppebwa mu mpewo. Obutonde obw'okutuuma ensozi, ensi n'ebeeramu ebikko n'ebeeramu n'ensozi, obwo bubage bwa mutonzi. Omutonzi ye yabaga ensi n'agiteekamu ebikko. Entuumo y'olusozi yonna, buli ewali olusozi, wansi waalwo wabaawo ekiwonvu oba ekikko. Olusozi lwatuumwa butuumwa okusinziira ku butonde bw'ensi. Eryo ttundutundu lya ttaka eryasimwa wansi mu kiwonvu ne lituumwa waggulu okusobola okulengera ebifo ebunaayira. Ago ge gaabanga amayengo nga bwe tulaba ag'essimu oba aga ttivi, okusobola okusinziira ku lusozi luno okulengera olulala. Entuumo gy'olaba ne bakugamba nti luno lusozi gundi naye nga olulengera luwanvu, weetegereze bwe lukkamu wansi. Wansi ojja kusanga kiwonvu ng'eriyo n'ensulo. Naye eyo entuumo y'olusozi ettaka lyonna liba lyava awo mu kikko. Ekyo kyali ku lubereberye ku butonzi ng'omutonzi atonda ensi. Yali teyina kubeera ya museetwe. Ensi yatondebwa nga museetwe ate ensi n'ebumbulula ettaka n'ekola ensozi, ebikko n'emitendera era nga mulimu n'emiseetwe. Ensi mu bubage bwayo yali erina okubaamu ensulo. Ensulo nga zisinziira mu nsozi. Eyo pulaani eva ku lubereberye. Olusozi ttaka eriva mu kiwonvu oba mu kikko ekyebunguludde olusozi olwo. Era ekikko ekyo ojja kukisangamu ensaalu n'emigga. Era wansi okisangemu ensozi. Amakulu g'ensozi okutuuma waggulu zo ne ziyitamu ne zibeera nsukkulumu kwatambulirangako mayengo g'abajjajjaffe nti omulootansozi bw'afukamira ku lusozi luno awuliziganya n'olusozi oluddako. Kale nno emyaliro egyo kwe tugijja nti osobola okunnyonnyola ekigambo Kyeberese ng'osinziira mu lusozi lwakyo. Amayengo singa otambuza ensonga z'obutonzi n'otambuza emyaliro gy'ensozi n'otabaala ensozi ez'Abalangira omwenda, osobola bulungi okugenda ku lusozi lw'Abenkima n'obbirako ddala ebyama. Osobola bulungi okugenda ku lusozi lw'Aboolugave n'obbako ebyama singa obeera munnansozi nti olutuukako amayengo gali otandikirawo okufuna empuliziganya. Kale nno mu bumpimpi ebyo bye tusobodde okwogera ku lusozi olwo Kyeberese. Abazzukulu mulina okulabika nti mwekwasa bakabona ab'enjawulo, babeera n'ebyafaayo eby'enjawulo, babeera n'ebyamakulu eby'enjawulo. Oluusi tebasobola baleka kye kimu. Bweza nnyo bweza ddala. Liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe, abakuume yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.